Ekizimbe kibadde kizimbibwa eky'emyaliriro 3 kigudde ekisaasi ku luguudo lwa Kisota mu division y'e Kawempe. Ekizimbe kino kigambibwa okuba nga kibuutikidde abantu 11. Abadduukirize baaduse zambwa okutuuka mu kifo ewagudde enjega eno okubadde aba Red Cross abalondoola omutindo gw'ebizimbe wamu ne poliisi era ng'abantu 9 be baataasiddwa wakati mu kweyambisa biweetiiye. Okuba kimu kyalimu abantu basigadde mu kizimbe muno tuba twagala excavator zijje ku ground zijjewo ebintu bino tulabe ddala mulimu abantu abalimu wabona bavudde. Bano kyokka bategeeza nti waliwo bannaabwe babiri abasigaddeyo wansi mu bifunfugu abateberezebwa okuba nga tebalutonze. Meya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe alaze ng'embeera eno bw'esibuka ku ky'okubanga Kampala talina director wa physical planning. Ebyo ebimu byakafuna kati ekitongole nga kino ekikola ku pulaani kiyinza kitya okubeera nga tekirina direkita ateekwa kukirungamya ne bakugaa nti aliwo n'ekiseera kye ekyokubeerawo kyaggwako dda tetumanyi oba bajja mu ofiisi n'obukuba aba mu ofiisi n'abantu so obulamu bw'abannaffe buli mu matiga obulamu bwa Nakawempe buli mu matiga tugenda kuba okulaba nga tulwana okulaba nga tujjayo abantu baffe ate era tutandikire ku kino n'okutunuulira n'okwetegereza abantu abazimba ebizimbe balina olukusa abantu abazimba ebizimbe bagendera ku mutendera nga bwe balungamisiddwa ne bannaffe abatakwatibwako basobola okukwatibwako kuba kino twogera ku bulamu bw'abantu. Ono asuubiza nga bwe bagenda okwatagana ne KCCA okunoonyereza ekivuddeko obuzibu. Kayinza obutini bw'otunuulira obusenyi obukolebwa okukwata okukwasibwa okikola nga temulina ssente. So mu biseera nga bino tunoonya nga tugenda kunoonyereza nga KCC ne poliisi egenda kunoonyereza okusooka tulabe ani abadde azimba engineer show abadde azimba ali omu ku bainginiya abateekeddwa okukola emirimu ise qualified engineer. Abatuuze mu kitundu baalaze obutali bumativu ne weetiiye eziruddewo okutuuka ewagudde enjega. Omwogezi w'ekitongole ki National Building Review Board ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebizimbe Herbert Ziwa annyonnyodde ku mbeera eno n'asaba bannayuganda okubeera abeegendereza ku bantu be bakozesa mu kuzimba. Including stringent punishments to those who don't follow the law. So we are requesting you that before you start any construction, engage professionals. Go to the building committee and seek approval. Because if you do not seek approval, we shall have such issues that we have witnessed here in Kawempe. We shall continue losing lives. We shall continue losing money in terms of investment that we put on ground in terms of constructing these buildings. Seekamwa wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ategeeza nga poliisi bw'ekola ekisoboka okutaasa abagambibwa okuba nga bakyawagamidde wansi mu bifunfugu saako n'okunoonyereza ku kivuddeko obuzibu. Obalaba bakola ekisoboka okulaba nga bataasa obulamu era nga tusabe titeri muntu mulala yenna akizimbe gwe kibuutikidde akyaliyo nga naye era tukola ekisoboka okulaba nga tutaasa yenna ayinza okuba nga gyali n'okulaba oba waliwo afiiridde mu kizimbe kino nga saawa zino tetunaba kufuna confirmation oba waliwo afiiriddemu nga tujja kuba tubategeeza bwe tunaaba tufunye wekipya. Tuviiridde mu kifo kino ng'okusima n'okufuukuula ebifunfugu kukyagenda mu maaso okulaba nga bazuula abantu ababiri abagambibwa okuba nga babadde bakyawagamidde mu bifunfugu.